Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima ng'ali wamu ne Zambali Blasio Mukasa avuganya ku kifo ky'omubaka wa munisipali y'e Nansana bayiseyise mu bantu olwaleero nga bakuyega okubalonda era ng'obwedda buli we bayita nga bawuubirawo ku be balabye ssaako n'okubasaba akalulu. Wano abalonzi bakozesezza omukisa ne babategeeza ebizibu ebibaluma omuli emisolo egiyitiridde n'okusingira ddala mu bantu abeetandikirawo obulimu ng'obudduuka obuviirako n'abamu okulemererwa ne batuuka n'okugwa. N'abagoba ba boodabooda boogedde ebibali ku mitima omuli ababawola ssente za pikipiki n'ebirala. Ogivuga miliyoni kati waliwo avuga wano ali mu miliyoni 12 yakavuga ko bukadde kamu. Abantu mu bitundu ebyenjawulo boogedde ku nguudo embi, ekibbattaka awamu n'obutaba n'amazzi mayonjo kyokka nga bali kumpi n'ekibuga. Tumaze okusookera ddala tetulina mazzi ga taapu bubi nnyo n'enguudo zaffe zino ate ziteetaagako mala mu Buganda wange. Meeya w'Egombe Division Kebembula Kasede Ronald ayogedde ku bbula ly'amazzi mu kitundu n'akiteeka ku nkola y'ekitongole ky'amazzi eya Kasoobo. Amazzi kusoomozebwa nze nkyewuunya n'omugaso gwa National Water. Waffe natukimanyi nti wano mu Nansana Municipality National Water yetusaavinga naye bakoze Kasoobo. Omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Betty Ethel Naluyima mu kwogera kwe asabye abantu bano okwongera okumwesiga era n'alaga ebimu ku ebyo byasobodde okukola mu kisanja kino ekinaatera okuggwa. Lwaki mulina ensonga? Lwaki mulina okuzaayo Naluyima mu Paaliyamenti ya Uganda? Wali agatugga wendayirire n'abantu abajja omuliro nakatuki abangi okulanga compensation yaabwe muddaye mu nsonga z'ekitenzi ensonga za National ID. Ye Zambali Blasio Mukasa alaze obwennyamivu olw'abantu mu Nansana abeesuulirayo gwa Naggamba bwe gutuuka ku ky'okulonda abakulembeze kyokka nga balina ebibaluma okukamala. Kisakye Tekla yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.